Pazo mpako. Gwa mukubasinze omwaka oguwedde okola delivery. Ate ekyenjawulo ku delivery eyo ya kigagga. Totambulira mu Fly Dubai. Ekyo kye nakwagalako era kibeere ekyokuyiga eri abawala bonna. If you go to do a delivery, you must go with Qatar Airways or British Airways. What kind of a delivery when you are going with Air Saudi Arabia? Air Arabia fly deal. Ogamba otya Mukasa? Segamba mpazi gwe. Nze Mukasa. Mune bangamba gwe Mukasa n'empaka n'engamba nga bulijjo simanyi ekiriri Pazo ye Mukasa. Naye ate siri akika. Tusobola okwera. Ate tusobola ffe twezirira. Omanyi Lubaala abeerawo Namukasa vaasi Mukasa. Emmandu ezisobola okwetomera. Ey'akaseegu bwekwata neyako. Akaseegu bwekwatagana n'empewo z'okumazzi. Tuyinza okukolera omukwano ku mayengo g'ennyanja. Ekibeera awo. Kuliko omwaka. Nakuwodda nawe kuliko omwaka. Gukusanga wa? Omwaka gwansanga nali mu Kampala nga nkomyewo nga ndi mu church. Gwansanga mu Nkudi. Naye wakola ssente mu Nkudi. Asaayimba. Omwaka nze bwe mba nnyingira omwaka. Omwaka gugenda okuggwako nga tuyise ebizibu bingi. Era nze kye nakola essaawa ziba Enkudi ngitandika amazina g'enkudi gazina ziba 5 kitundu. Eddakiika 3 ezannaani stop omwaka gunsanga nawe Pazo mama nali sigazina nali musinza Yesu. Oli musiru. Ate Katonda oyo omulaba tayagala nnyo bantu bamuleebeeta kyovola amusaba ebintu omwaka nga gutandika n'atabakombya. Teri muntu akyasinze munaku kusanyuka kuba na ssanyu. Wagumalako oli mu ebbanga lyonna. Era guba guyingira nga bakuba fireworks. Nga nange wali ebiriroliro bitu. Ng'obimala! Ebyokola byonna. Gwe mbiwunzikiramu yamanya. Ng'otandika penyujja. Nga njingira omwaka omupya. Ke kanyiriro kano koolaba. Pazo. Wandi. Bw'otabadde osirise nno nnyo. Ensirise okwongera okwetegereza. Omanyi kati Namukasa tuyimbye. Okikakasa nga tutambuddeko ffenna mu Uganda eno. Kuva kuwa trafiki ava abimu pakwa Kipanyamulu n'ozuula nti erinnya tegakyali mawulire. Kakati kola ssente. Abantu bwe bakuwa erinnya baba bakusindisa okole ki? Okole ssente. Ate omwaka bwe guba gutandika abantu tusooka ne tubawamu break. Batadde ennyimba ki? Kyova olaba otusaaze wano. Tubawaamu emyezi ng'ena beetereze. Kuba bwe tusumulula tuba tukoze eki? Tusumuludde tewabakwatayo. So ono no Latinamu toludde omulaba Latinamu. Amannya gange nze Latinamu. Mumanyi. Wali. Y'omu ku bantu abakubayitinga muto. We twajjira. Ate nze omu ku bantu gwe basobezaako ennyo. Alina obusungu. Era ojja kumukyazaako akubulire. Atubulire bonna abaamusobya. Abantu bonna abamukoze ebikolobero mu industry. Yajja muto abakazi abamukozesezza. Maama ne bamukuluusanya. Abamweyambululiddemu. Nzina. Mazima. Mutandikira yadde n'abosso. Ddala. Wallahi n'omusuwa gwa wano gunnuma. Nalwala omugongo. Ddala. Boy Charity teyambiddwa. Kyatukozesa boys dormitory. Maama no Boy Charity tayambiddwa. Abo bonna balina ebizibu byabwe. Twagala ku nsonga ya America njikuwogi. Omwana ow'obuwala agamba Amiri yali amukuba mufiirako. Nyanti nze sibimanya mu mbi ngamba. Chosen Becky ne Amiri tobamanyi. Chosen Munnamasaka. Chosen Becky. Yavuddeyo n'agamba omusajja yali amukuba yamulyako obusente. Ankola y'abakazi. Abakazi tebasiimangako. Era lwoli kimanya nti omukazi akuvuma nti tomalaako ng'ate omuzaddemu abaana 10. Maama tumanya mubyogeza ki? Mubyogeza busungu. Kakati bw'oba ogamba nti simalaako abaana 10 bonna benkuzaddemu bulijjo mbakuzaalamu ntya. So kati twakizuula buba busungu era ffe abaayiga enkwata yammwe abakazi tubawangaaza. Kyova olaba ne bwe tuba mu kisenge nga tuyomba sivaawo bwe mmalanga kakati obadde nina ogenda n'otabuka n'onsobera n'ommalako emirembe ng'olinga atakimanyi nti nze nakusiima n'abeewange abewaffe bamanyi ggwe. Kakati yabadde akola ki? Ate nze siva mu Boy Charity. Ngwadde akuba omukazi yagambye nti bamukubanga. Ebbanga lyonna nze nnyimirira na Amiri era bw'osanga ng'omusajja ng'avudde ku sayidi y'omusajja munne ku bintu mu nsi abasajja engeri gye tubonaabonamu okunoonya ssente
ne tusula mu makubo ne tusula mu bisaka otyanga omusajja ava mu musajja munne wano ffe twakola endagaano mu boys dormitory ne tugamba omusajja oba mukyamu oba mutuufu ffe tusigala tuyimiridde kwani ate abakazi mwasobera naye lwaki abakazi mwejjonkera munne abakazi olumu tukyuka temweyagala nedda tweyagala naye mulimu omuntu n'olaba nga talina musango noga nkambe esayidi y'omwami ono nze ndi tiimu amiri wadde yakubanga omukazi sivaawo mpumbawumba kubanga n'oli w'e Masaka nti yamukuba lwa mukwano guba mukwano era mwannyinaze ono Beki mugamba bwe nti ono Beki kye yandikoze asooka ave ku bigambo byaki eby'abantu agende ng'ayambadde kasonsomina amulabe kimafiya agenda atuule ku restauranti y'amiri amwetege bwati bw'aba atuula tatuula bwati atuula bwati akole makansi amiri ajja kwekyanga emmere agiwuzuni ng'omwana akoze makansi wano tunagenda okubaddamu nga bagenda ku kyala fe abakazi batumanya ba Mama Faridi kati nze nnyina wenzira Mama Faridi yeyanjika ne bwe nneekyanga ntya amanya wakwata akimanya zaavuddeko mwekangira mu ntebe ng'akataddemu ng'asaze kamakansi ataako ng'oluddeyo kuyigayo sawa zino zonna mwenda ogw'ekiro wafuna bamalaayabo singa noosuliddeyo ddala naye gwe bw'onyiiga osibira ddala obusungu n'obeera nga tokyayogera wenna onyiize n'abaana ewaka obanyiigidde ayi kyoze ni Beki yeyembadde omaliriza amaka gateresi kyova olaba abakazi abaayiga obuyaaye embufumbo batuwangazizza ekikkakkanya omusajja mu nsi yonna makansi ng'ogiteekako ebbanga lyonna teri kikkakkanya musajja gwe kimbuulire ne bwaba mugyasi makazi ogimanyi ng'ogirabyeko era abakazi singa baali bamanyawo singa bwe batukwatira kyobola ndagamba nambwayo ne mugaba bino byonna ebyento ebya social media biveeko suuna mutege makansi nambwayo ne bwe yanditeze makansi suuna beni ng'alabye ku makansi kwata wanuzayo ngaakutuse nalla mwekali nze nkalabo bakabeera disorganized kyova olaba abaali bibye ate era mwe abakazi mwegendereze ennaku zino mutujajinga nnyo ne mujajinga obuwala nga buvuddeyo obwo obwana bwe munyooma nga bwe walabye ono omwana wa Vairota akakaddugavu bubasinga okuwooma olimba ate mwe mukyeru nga mukyakyalira ensiko buli omwana bukyalira ensiko mwe mubeera mu mmotoka kwewujja mugenda mu jimu supu akugwamu okenenuka obwomi ne bubeera nga bwaluuzinga mpulira kojja kati kali akaana kabeera enfuufu ekayingira ne kajjula obuki obuwoomi n'enfuufu ereeta obuwoomi byonna bisomba obuwoomi ne bukola ki tetukako okudda ku booda enfuufu etukube buwoomi bwereere kakati ekizibu mmwe kye mukola kyova olaba nti era kati twatidde bano abaana ke batandise okulabisa kuba ffe mwe twaddamu obwo obwana obwo obuwala tekasiba nviiri kalinga akatanaaba maaso tekagenda kusaba mafuta ga aliya gyovuga omuwabbiriza booda tewali bya dresi ya mitwalo 17 tewali bya nviiri za mitwalo 3 kyegyo n'omutwalo nga weeriira ne ku mobile mba nosindika n'omugana njakkuwa kakati obwo obwana kyemuva mulaba temwewuunya nnyo nga buvuddeyo mu mawulire abasajja gye badda baako okubakaluubiriza olugezigezi lwammwe n'okubeegayiriza era abakazi mukimanye nti abasajja bonna balinayo bonna lukuutu ng'akavairota obwo bwawoomye bwawoomye okufeera bwe buliko bwebubamu enfuufu twakowa olugezigezi lwammwe okutumanyiira bikozi sente nnyingi gye musaba omusajja n'ayagala okwegatta n'omugala tugende ekigo ku Serena $4 ate ng'omwana omutwala wali Kakembo Road mu ya 7 ewa Kiwa ya 3 osevinze mmeka ate nga mwenna okuwooma kwoku buli obwana basinga n'okukyusa ebiwatu kyovola nze ndi tiimu Vairota n'akaana kattu kano sivaawo ka Sharon
Hey, obubwana bubasinga okuwooma ate mukyawooma. Allah! Bwasumuludde bwe kabeera mu loogi yonna eyanamirira. Omuliro gukwata. Naye temukyayimba. Kati gwe Namukasa bwe nkubuuza olinayo akayimba akapya ng'oggyeko Sisiri. Tewali. Okanula bukanuzi maaso. Kayimba kikoolinayo ng'oggyeko kuba ennyindo. Nze nvaako nza kubuuza. Yo kyabiwulira. Buuza omukulu. Kati gwe omuntu amala kunywera muti gwanja gw'okuwulira. Ne Uganda wala jezo. Buuza omukulu. Yaŋŋamba owooma. Yasiima. Namukasa. Ate abantu tebakumanyi. Omanyiza sikuuma kyama. Ebimu ku bye yaŋŋamba. Yaŋŋamba Pazo nsabira nnyo. Akaana kagenda kuzitira amaka. Lunaba akakazi kawooma. Ne mugana Namukasa bulijjo obuwoomi bwe muli. Naŋŋamba kawooma. Nayanjula. Naye bannange nga tweyongeddeyo ku Megatron Media. Muve ku bigambo bya Lili Pazo byayogera alubalwali. Onyombeera. Abaana abalenzi bayiga okusomera ebbaluwa mu bbaasa. Embeera omukazi bw'ogirabanga ng'azze kwetega tokakanyala nnyo. Otegeera? Ate era bw'aba agaanye Amiri nga bamweteza agaanye. Beki amulumbe kimafiya. Amukubira essamu amuleeguule bw'ati. Agenda kumuyingiza. Oba bayingira kyoto bakiyingire bagwe mu mmere. Ate n'ensonga y'abazadde obeera ewaka. Pazo supporting abazadde b'omukyalo obeera naye ewaka. Eyo sijja kuyingira ffe tutunuulira kino. Becky and Amiri must shine. Ewe tumwagala. Mwagala baddewo. Kubanga e Masaka tulinayo embaga ey'omwana waffe. Ffe abaagala okulya emmere n'okwambala. Tulaba waawe embaga eri mu kufa. Mbu Becky abaleetera omulala Amiri amulese. Yenna gwana abalese ate tunaakola kino. Amiri alekeka. Amiri anyirira. Yaleka bulungi. Becky mugamba. By the way, I have never met chosen Becky. Atenga muna muli bakiyita in person. Yes, in personal. In personal. Simusisinkanangako. But itasuula. Amiri anyirira. Ali ati. Namulaba mu kufa kwa Mande wa Eddie Kenzo. It was my first time to see that boy. Alinga omuni ogugudde. Very handsome. Ye mulungi ate muvubuka. Abasajja abalungi tebakyalabika. Baba tono. Kati ogumana zike. Nzonzija wa ku Makindye kono. Kiki nga weewuunya nnyo shocked. Olinga atantegedde. Siri mulungi. Oli muzibufu ne Makindye. Onoonya Makindye zenna n'embula. So Chosen Becky tafiirwa musajja muki. Mulungi. Amiri alina ekirevu. Simayiro yeeyo. Era Chosen Becky yali alonze kyapa manyage. Kati bano abantu ne boogera bo baagala kumusuuza. Fawe twagala bakwataganire. Chosen Becky mulungi. Amiri alina Simayiro. Very handsome guy. Alaga wa mwanyina. Atuule. Kubanga ffe tumwagaliza Amiri. Awo tetuvaawo. Ne bwe munaakikuba ffe wano gwe tutunuulidde. Kubanga ye mwana enzaalwa gwe tumanyi. Amiri alekeka. Ate kati mwannyina asuula bameka abalinza Amiri yakoze ne business amulesa ataayaye. Webale. Tata w'abaana abasatu. Totamiri. Totamiri. Tubakake na bukasi kuddawo. Totamiri. Eyo laavu tulina ogisabira. Chosen and Amiri must shine. Yes. Wetuli. Oba buli omu ayagala kufuna mulala. Tekigenda kukola. Kakati nze kapo yange ya Irini Ntale yali ekutteyo. Mukasajja n'akulyawo. Sajja yandyawo. Omusajja w'emmotoka ekibuye n'akulyawo. Wakikuba. Gwe wali era Namukasa nze nkutya nkwezo. Wazanyiranga ku gulawundi. WhatsApp awo group ne zitambula. Nagenda okulaba. Musajja atunda mmotoka naye mbu yalimu. Era omanya abasajja atunda emmotoka. Era nabyo mbikunyonyo. Musajja muno bwakusinga ensumi kokkiriza. Era bwakusinga ekibbo toliyita lubobo. Naye njagala bampite ennyimbe. Oyimbe. Nnyimbe amasanyu ga bulangiti n'enkudde. Naye omusajja yakola omukolo Pazo. Omukolo gwo gwali gw'amaanyi gwansanga nvuga nali nvalire. Omukolo gwali gw'amaanyi. Emmotoka nno koolo yatomera. Teri kyankanga nga mpeta. I was shocked. Amawulire gansanga mu kyokka abaana tebasiima muko nga bagamba kale singa yagenze ne Pazo waffe. Musajja mulungi nnyo. Musajja muno asinga. Nze ndabanga gwa musinga. Wallahi. Nze era ne bagamba kubba wantale ne Pazo otwala ani nze nonda Pazo. Singa senzikiriza mangu. Kati nze nonda gwe. Kiki kyonna egombi, kiki kyolaba?
face nsoolo kofu face appearance abakazi bampa and the hair abakazi bampaana nnyo n'ennyindo mbwe ennyindo nnyinanga ndaalo nnyindo naye omusajja mulungi omukazi ne bwe yandekawo musajja mulungi ate nnyina enkovu byebimu ebyafulumira mu lipooti eyanje bunalunda nnyo embuzi mu kyalo naye nga tojja nayambala ku aerobeach yandeetere naye yali nnene paso yayiikamu omusenyu ani yakuweeyo engatto maama nnyabo nga teyatungibwa bannamasaka nveeyo bulungi n'obasasula yaliko ebyafaayo bingi engatto gwe oba ekigere tebakipima bulungi nga mugendamu ebigere bibiri mu ngatto emu nkugambye ebyana byagiteekamu owagenda emmese owagenda amayirungi owagenda sigala naye byonna ne biggwa bwe bityo omwaka nga mukadde omwaka ne tugutambuza era kati tuli mu kutegeka ensujju festival era lwe luyimba lwotusanze tushutinga naye webale kujja oluyimba abantu n'olubalaga oluyimba nalukoze neratinamu ayi ebyana obirabye abaana mbalabye abaana babigudde byana byeru byana biraze kati abadduga flash mwabaleese enganze tetulya show gwena akayimba kogenda mbiva muntu oyo biva muntu tewali kyenfunye kyabwerere mu nsi eri abadde yaba Queen Masolo kana tebabadde mu mpale abana tebabadde muna bwa munda olye bere nga lino empulirira ddala nga kimpesa mama tombisaako video yange Allah ebyo byebiriko kwegamba omulembe gwo twagadde tugukyuse kyuse Kampala ate bakyayambala mpale mbuzibe oli agambye embwe musiiwa okyayambala empale wabula namukasa ogenda kudibeera sa oyo omusajja bwakuta kati emintu olina bisa mu mpale bwakuta okyayambala empale nze nojja ewange ng'ogirimu nkugobera ku mulyango ote n'okujjanga akabugumu tekagwamu kikaliwa naawe eyo sayansi wamwe ow'ebbugumu okwefumba basenga abamwe babalimba ebintu ebitaliyo bbugumu lyava muddi bbugumu libeeramu ate omutali mpale bbugumu mwe libeera omusana gujja gwokya anti bwegujjanga gwokyanga endereete ekuŋŋanya ebbugumu nga bwolaba esaaniiko ogenda okugituukamu ngaeyo kyanga ttanuulu gwe tolaba esaaniiko kakati nze kino nkirabye leero abaana tebakyayambala mpale gwe mulembe oguliko n'obulega mmye obulega bwompagira nange olumusi bwambala ekifuba kiba kinula kyova olaba abaana abategedde ebiriko kati betugenda okuwa ssente bano banze neesaanika nedda olya zaani waliwo omulembe gwa peti ne guggwako ogw'empale ne guggwako ogw'eno empale yalingako ekimuli akanyonyi nayo neggwako eyaliko obugamba I love you nayo neggwako kati abaana batuuse ne bagamba yekyekyekyojjo engule bagirinza okujambala naye ekyali mu lusuubo esika tugikunamire kimaafiya ate ni abasajja ebyo bye basasula abasajja bayagadde ebyo kati goyinza okujja ng'oli mu mpale n'okwini nga zze walinze nezira ku nodda kunze kati guno omwaka ogenda tuwa nsujju festival eyengedde mujje tuzibajjule era olusaniya nalutumizza bwe luti olw'abakama bange kwe bagenda okuliira kisaawe ekiramba luva Pakistan we zinaawera 6 nga tubajjula ensujju yaffe naye babagamba ku nnyimba zino eno ne vidiyo era nzirabye abaana bye bakola ffe byotugaana okukola bye tukolera ddala kuba tumanyi ebintu byaffe tukolera bantu bakulu bannayuganda okubamala akajanja kuba waliyo bakama baffe ababyagala ate be basinga obungi mumugoberera bakama bammwe temugoberera bakulu babintu kojja waffe yatugamba kojja waffe Nnyambitembe yatugamba kasita babanga bayimba kiro ku mukaago okudda waggulu omwana omuto aba anoonyaayo ki ate ffe tuyimba kiro wali ondabyeko ku ssomero ly'omwana wo muyimbira 18+ saa mukaaga okudda waggulu era bwe zituuka kati tuli omunyongo mukudi tugenda tutambula tuwa twabadde kalangala omunyongo era kazibwe kapo bw'amala okuyimba ekyombo kizzemu eseetinge simanyi yasookawo kunnya emundu twazza kugombolola nga tugamba abaana abato go home
kuba tulina n'omuzannyo tujja ku Baati Valley biseki ne biggaayi ebyaluna be music ne trouble tabu omunyongo munkudi ku Baati Valley theatre ate abantu twabadde tugutadde ku mitwalo 5 omuzannyo ne bagamba omuzannyo mugukendezeza sente emitwalo 2 ogulaba twaleese omukazi omunyongo okuva eggulu muwanvu bw'ati twamugjeeyo epakwaki kubanga abantu tebakitegeera kaakati ndaamu kino kye tuliko tuli mu ssente sente zo zawera puzzle onajja bwe tumala tugutwala ku Labonita eva kugiri emizannyo bakayimbira baaliwo abaani bafiritaale kati ffe tulina omuzannyo omunyongo munkudi ogenda kundaba kimafiya mu sad story gunyuma era atannalaba muzannyo ogwo ajje gulavita azannyanga asikaali nze nzannyanga dereva kazibwa kapa azannyanga kojja omunyongo w'eggulu muwaavu bw'ati abataalaba ku ofono kazibwa lwaki mumbuwadde gwakojja amansira kamumbwa gwe nalabye abakyala balwana ku internet naye n'abasajja batulwanya minisita Kasolo bali mumulwanira abakyala be Princess Amira Awaga ne Dr. Ruth Kasolo guba mukwano guba mukwano naye abakazi bano be bakwanye ebbali lwaki beerabisa bakazi beewaka Amira mukazi wa bbali bamukwanira mu nzikiza lwaki abajja yeeraga mukyala mukulu omukyala weewaka Amira mwana waffe wa mu famire ya Ndongo nze ndi ku tiimu Amira nze ndi ku tiimu Dr. oli ku tiimu nze ndi ku tiimu Amira nze siva ku Dr. ate okolera Mbadongo lwaki ova ku tiimu ya Amira beera ku Badongo Amira from day one she is very humble girl lwaki abaavu very humble very beautiful yayiikiriza lwaki yayiikiriza Dr. she has never attacked her laba nno puzzle give me one video when Princess Amira attacked the doctor moze kali ka video kayina yakola bwati I bet yes so gwe notegeera kimwabo ngali mu kunyonyola munne no fachi bonna bali agumu so what bali agumu gumu omumode tewali mukazi wa kitalo kyekiri kye nagambye akanyomonyoma akabakazi ke muleeta okwefuula abebbeeyi kyovola abo osanga omukazi eyako wakulumba ne mu nnyumba n'akusekulirayo kati ng'oleeta ku Queen Masolo ago amaziigo akukuba mwenna mulya ggumu mwene essaawa zammwe zezimwe eddakiika z'omusajja musuwa muddugavu kakkana sala oyo weekyanga ki gwe bwajeewo gufuuka muzungu gukyuka abakyala baba ne lotions nedda nnyabo byebimu kyova olaba tukyali obuntu bwaffe ne muba ne mugamba ako naye abasajja temwenyanyala ate bubasinga n'okuwoma mmwe abakazi abeefuula mbu muli baakabi naye nze mulimu ebintu bye sigenda kukola puzzle sigenda fumba na mujja wange ate wafumba dda sirina olowooza ofumba weka sirina musajja ayina mukazi sifumba na mujja wange abasajja kye twagala naffe kyabula nze sisobola fumba na mujja wange era omusajja bw'abanga aliko enkaayana nemanya nti waliyo mujja wange omanya abasajja gye basuze abasajja baleseewo amakazi kalina n'agenda n'asula mu muzigo ekansanga wansi ku ttaka omwana ng'amuziniddemu akayimba k'enkudi amasanyu ga bulangiti era nze ndi mu bweraliikirivu obutambi ba Queen Masolo ke banaatandika obbuta ffenna mu kibuga tugenda kudduka naye nga mwasanyuka omwana ng'alese kacyukamba kaliwa twalaba ku kavidiyo ka Queen akakwini ng'akozesa cyukamba akalina omwana yali yeebuza amagezi cyukamba enyumira ki ng'akozesa cyukamba ebintu abaana bye bakola jangu Queen nkalabe akacyukamba kaali kako bano abaana tebalina amakwini jangu olabe temulinaako ababavunaanyizibwako nedda abaana be bakola bannange ati abantu baako okubamanyiira abantu bakulidde mu nnaku essanyu balifunidde Kampala mubaleke gwe teekateeka abaana bo nga bw'oyagala bakule kubanga abaana bo tebagenda kukola mu kampuni yo mu kampuni yaffe gwe abaana bo bw'oba oyagala babeere baddokita baweerere abaffe tojja balabayo ffe abamu essanyu tulirabye tukuze abakazi abalungi tubaagaddeko nga tukubye yiiti kakati ewe mutalina hiti mwali mwagala ngani akuwa twalinga embwa ne zisuuna bbeni ng'aliwo omwana w'omukazi ayinza okuwa yadde amagulu ge
Kaakati kyovula buli kye tukola twenazaako nnaku. Ate abantu bakitegere ne bagamba mweyagale nnyo. Kyovula aze buli muntu azijonkera bagalunda bemmuleke yeeyagale. Nali nfiiridde bombo. Okimanyi bukyanga nkuba yiti mbadde saagalanga ku mukazi muzungu. Kati olinayo n'omuzungu. Ekalangala. Yansanze embira nga ndi muddugavu n'agamba wow, look at this black sun. I wish I could go with you. Sagala ku bintu bya kunnyononera katalo manya atundayo lesa ya mazaawa. Mama. Naye bannange. Anti munyononera base. Dala. Laba. Naye bannange. Neeraba obulamu mama. Naye omulaba. Kati nze bannayuganda Kati laba obulamu. Naawe raba ekintu. Gwe Namukasa, can you compete Queen Masolo accordingly? Olubalama luliko 40-25. Etegeera. Mita. Labanno. Omwavu ayagalwa nnyo. Nze ebyo byenjagalira ddala. Ebyo byenjagalira ddala. Nkisulemu. Naye Queen wanyi. Omwana ekyamazima kyonvudde mu mbeera ekyana kijindaza naye enyirira sufu atubaako abantu benyiwa ensi abantu beetamwa abantu beetamwa abantu bakulidde mu nnaku abantu baakoowa n'abantu engeri gye bazze balinyirira abantu n'okubamanyiira otegeera abantu beetamwa abantu bandiyigidde ku gavumenti yava ku bannayuganda beeyagale kati gwe tovaayo nga sekinnooma olinnyirire bantu wano waliwo aboogera pulezidenti bw'aba tannayogera ne ba ofiisa abala kuba yo gavumenti yakimanya bannayuganda baalwa nnyo mu ntalo okimanyiri neggwanga lyalwa nnyo mu ntalo bannansi Uganda ebaddewo mu ntalo guno omulembe abantu lwe batandise okweyagala ku kyovula gavumenti yasaasira bannayuganda mukole bye mwagala munyumirwe mwenazeeko ennaku kuvola bamabaala bya nalabye gundi ng'agenze amabaala yagaleko endongo ekuba mpaka ku makya lunnabe muyimbe bye mwagala bw'oba toyagala biwulira wulira by'oyagala abo abaana tebalabye ku gundi abaffe batuzaalidde mu ntalo bajjajjaffe baalinga mu dduka akalembekereza bakofunyeeko kati gavumenti yazanega mweyagale ketuliko bye nalabye Kapale nga yeeyagalira Dubai abantu ne bagamba kale singa bamusimbiddemu ennyumba tebaatuwa omutwalo gwa $1 amini abantu twali tugenda Zanzibar olwagufuna buli omu yagenda kwenaazaako nnaku twazigabanira wano waliwo Mukasa wuyo bamuwa omutwalo gwa $1 mwali muwoza Kamala emirundi Buluno Kentambi Kasuku Dumba Shalom Franka Ntambi ne mugenda okwenaazako temwagenda Zanzibar ne mugaana abantu olwakwata buli omu ku miliyoni 6 Shalom yaddukirawo kunona mmotoka era amini awangaale fenga tatuwangako alabika buli erijjembe lyange amini abeerawo talabika ali muno one of the richest billionaire in Uganda teyeeraga mwali muno mu Uganda teyeeraga mukamba atwokyeyo nja kumulaba wakisaayiza okusanyuka atwokyeyo wakisa gamba Namukasa mwokyeyo ate mulekwa atwokyeyo naye teweetega alina mukazi we $1 n'empya akuba nze nga bwe nkugambye mu kusooka sisobola bya musajja watugabane alina mukazi we $1 njagala beera kabiriiti kamu $1 gyali mukyala waffe afe atuwe sente ffe tetwagala musajja twagala yandetera perfume ya bukadde obwo tabeera mu Uganda abeeramu ngalazeewo n'aleeta emmotoka gye muzigulira mu bondi eye batikantike ku nnyonyi netuuka yes amini va kuba n'abagagga b'ebicyupuli mwana w'e Masaka wali abagagga b'e South Africa mwana w'e Masaka alina ssente wali oguddeyo ku mugagga w'e South Africa Kingi Shafi kyali atya alabika bulungi alina 6 pack yes y'omu ku bannyaniriza South Africa ebambi yes that guy is humble ne basuza mu mugundi nasula mbire Radisson webale nnyo we nasula we baakuliira tojasamira
bangamba tonja samira South Africa bakuuma ekya kati nkubulira ebigambo bino liri Bakulira nali South listen wano nakyo South Africa nali ngenze ku holiday sirina musajja gwe nebaka naye nga ndi South Africa taliyo bajja kulabisa atabeza baveeyo bwe mali nga South Africa bali kodinga banange liri puzzle sirina musajja gwe nebaka naye nga ndi South Africa ekyo nkyogera abantu baga King Shafiki yakulya si atambulanga ekifuba kitadde bwati Doni Chris yagamba Doni Chris yagamba wabula bannange bayagadde kunesomera kwagalako at least bakulya naye bakulyamu akabeeyi wagendera mu nnyonyi ki nali mu business class Uganda Airline abasajja nga bateeka mu ssente nze ninya business class okulya obulya n'ateeka mu business situla mu economy zolowooza nkulimba ze situla mu economy obutebe bwayo ye bumpi ebigere biba binuma wagenda mu business class kankulago nzolowooza nkulimba iyo kati ako ke kafaananyi ko wasindikira omwami ng'ogenda giraba business class launch invitation namukasa Johannesburg naye muwoomye kale omuwala n'abeereyo nga mulungi naye nga talinyangako na mu business class n'economy obuwala obusiiwu naye Doni Chris ebigambo byayogera tebinsanyudde. That guy is my good friend by the way. Shafiki. Webaze nnyo abantu bonna abakulidde bakutonda buwoomi bakuweera obujulizi abantu bonna namukasa bakulidde bonna bakuweera obujulizi gomanya abasajja okubanga bakulidde nga bagamba towooma naye buli musajja akulidde akutenda buwoomi olwo gwe nasanze Jemu Nyonyo n'agamba okalabaawo nga keyasamyasamya ku live naye kawooma kawala kannamukasa lili paso Doni Chris tulina kyetulina omaliriza basiba kuba tye Shafiki tomanyi fe abasajja ennaku zino fe tusinga olugambo twalukolera ne WhatsApp bambi ekituufu King Shafiki is my good friend era ennaku zino bwe tuba tunaakulya twakola WhatsApp group erimu abasajja b'e Bunyoro abasajja b'e Masaka n'ebyo byange tugenda bigabana mugenda bigabana ono yennyini byo okugabana yes kakati ennaku zino bwe tuba tunaabalya tulina WhatsApp group erimu abasajja b'e Bunyoro ab'e Masaka ab'omu Kampala ab'e Dubai ab'e South Africa WhatsApp group erimu abasajja omutwalo mulamba tukuteekamu tubaga banange ono waliwo anaalya ono mukaani ne bakuteeka batandika okusindika bupono lwakuba tukuuma ebyabo owaye namulira Cape Town owaye namulira ene Masaka ono namulira Dubai ono namuliridde gyeoyima asooka alindika kati akalulu bwe kakwata waliwo abasajja baffe abakulu bali 15 ba myaka 65 okudda waggulu oyo akakawalo kalaba kawooma ako kannamukasa tugamba ono totufiira fenna nga buli omu ayagala oyo era bwe bakumala e Masaka ng'e Bunyoro abakuweereza Kampala bwe bamala Masindi olina okumala e Uganda yonna bamala okukulya nga tukuta era temweyibaala tuyiya muyiiya obulwa gwokyambaza soka temweyibaala yo WhatsApp group nze njikulira weri wano oyogedde akantu akankonye naye ngenda bakubira bagiita ogenda kundaba kimafia WhatsApp group nkulaga abakazi abali mu wuuno ono no pulizeti ono tomumanyi yono pulizeti kamukulaga ono omulaba nga ali ku buliri ono alya n'oli alya emmere gwawo wativu ennene wano mu Kampala naye baŋŋambe ennaku zino abasajja ebyo naye toyogera WhatsApp yaffe genda kwogera olaba nange mwantuddeko ne Doni Chris mu King Shafiki yange ono YouTube ow'amabina uyo ab'e Masaka baamumaze nga mumala mwesindikira katugenda muweereza ggulu tugaba n'emmotoka tugikuwenkera ne tugikima sebo mutuddako ne mututuwa emmotoka tuzipangisa n'ababondi tuteesa tubaga ayagala mmotoka kinti muwere ngirova emyezi 2 obukadde 10 ojja kuba omumazi era bangi be balidde mu ngeri eyo y'okwewuddiisa mu WhatsApp ogenda kundaba kimafia WhatsApp group
so namukasa wetuli omwaka bwetyo bwetugutandise bwetuguteeseteese gundi yabba naye abantu ani Fifi da Queen yababba $3.5 wabiwuliddeko omanyi olutalo olwo bwabatwala bwe mbalaba byammwe mukayana tooteeka nawe aze jogera ku bidongo byange mwetwale mwe munaamanya gye munaakoma nalye South Africa banyingira ne bannange omwana nayiwa ebyokulya alaba sad story naye bano abaana banywedde biki omwana ati wabula biyoolaawo tewaddugala tugenda birya yoolako ebyowaggulu tolekawo yadde ka chipusi buli abantu banywa ebintu bingi biragalalagala amayirungi enjaga kati abali tabiraba abantu so naamwe embeera bwetyo bwekolakyo mpaze bya Fifi oganyo byogerako oyo nno mwannyina mwanyinaawo gabba bantu oyo mwannyinaze gabba bantu oyo nno Fifi y'omu ku bannyamba ng'atandika okuyimba Fifi da Queen yasooka okunkyaza ku TV otyo mu pulogulaamu gw'osalawo ogijjukira saagirabako yali y'amaanyi nnyo gw'osalawo y'omu ku bapulezenta oyo ne Flavia Namulindwa ne Straka abakola eno Flavia yakomyewo tugenda munoonyeza kalulu gomba Flavia must me I love Flavia so much agenda mu parliament era bwatuteeka ku tiimu y'abakampeni very honest njagala nnyo Flavia yes Flavia Namulindwa za akalulu kange muwa olondera gomba pazo nja kuba campaign ngenda kubeera futu soja nange sobola obeera futu soja wa Flavia Namulindwa era nasalawo nankubira akasimu tugenda kukola campaign I like her so much nange nzija era kubwaji era kai ani ali era kai so wekitiibwa owekitiibwa nyina ebifo bisatu ekawempe babadde bayayaana ewabadde Segirinya ekimanya kabonero ewa Bedi Bwanika ndiwe Masaka nyendo mukungwe Ssenyange balajana kakati nyina neera akayipooki kati so eninga keeki eyo kya engeri gye bakutaddeeyo omwana wa Segirinya nno yabuze Nagirinya amazina alabika amazina alabika Alex bannango ogenda owulira omwana abuze kino byebiri mu ggwanga naye kati ffe tusigala tukuba muziki era omunyongo munkudituwa bitambula bulungi naye bikubidde paasi bikubidde paasi gwe mulimu gwange nange wenteegera enkya tugenda mu Kivulu tukusangeyo tugenda kubeera ngoma ne Gravity omutujju tugenda beera musaha obudde nandyagadde nnyo oba weegatta mu mpalana za gundi nandyagadde nnyo nayo obudde oba weegatta mu mpalana z'ono Gravity ate I don't love Gravity naye baluganda tebakwatagana bulungi tebakwatagana saha yaŋŋamba walirabira ku Gravity ajja mukuba nedda nno ate munnange tetukyalimu egyo emyaka tukuze kati omuntu omukulu emyaka ng'egyange bw'osanga oyambalagana n'emusajja munno kabasajja abakulu kyo ekibalwa nganda balaba baali bakutidde ku Kivulu mwali mugenda ku Kivulu baali bakutiddeyo anti kati nze ntambula ne poliisi ne military nakuwulira ng'olajana afande bagenda okuggulawo emmotoka ng'erimu bana abakutte emiriro omusirikale n'agamba nkube ne mugamba sizi fire security yange yamaanyi nnyo security eggulugulu security yange yamaanyi kubanga sina maanyi galwana ndi wa Lukindo onkuba kimu n'engwe eggwanga n'oliwulira bannange tusembyeyo Kemisera eyasiranidde oyo South mwana Africa weeraakaayi naye mbu yali asamba gwa nsimbi e South Africa ebyo byammwe naye ate nze mumanyi muyimbi ate ayimba bulungi yes mbu bwe yagenda nti e South Africa kintu nekikyuka omusajja n'amwefuulira so n'afuna ekigurupu kye yajoyininga ng'asamba ogw'ensimbi bamalirizwa gwasambye naye ogw'ensimbi nga bamubbako ebintu kati bagenda nga bagwa ku mu South Africa omugezi ng'ayina emmundu kwe kumukuba emikono kati tuli awo naye abantu South Africa bamuyambe ninayo bakingi Shafiiki awesibye ku Shafiiki nayo Lafiani ate yani gyali omusajja wange twatandika ffenna okuyimba nyinayo bangi nyinayo omusajja wange DJ Kirascom South Africa nyina abantu bangi South Africa nyina abantu bangi waliwo bamanyinazi owekaliisizo abantu bangi
abantu bangi nnyo Omuyimbi nayo Bulaka editirita Fat Cat Jakana bonna bali South Africa. Omuyimbi waffe Nadi akwamiddeeyo Mami Jaden ex wa Walukagga anti balina omwana Jaden. Diki osula wapazi Mafias Walukagga alina omwana ow'obulenzi mu Kemisera. Baba walu Walukagga meya w'Ekyengera town ne baba walu ebyagenda bimala. Bwe nayogadde naye awoza mbu tusonde neŋŋambe miliyoni 3 kwati tiketi tugibalirekamu kitundu n'ekipapula. Meya w'Ekyengera agenda kumujja. Meya yagala tusonde era bw'oba olina z'olina agenda kujja Mama Jaden. Ne Uganda Airline etuyambe ka services esobola okatuwa omwana n'ava waali wabula n'agenda ku Oliver Tambo n'alinnya Uganda ennyonyi yaffe kituufu. Omwana alinnya akomewo anti alina osooka ofuna ekipapula jjukira passport baagimuggyako era gavumenti ebikola ebimalanga. Ensi yaffe eno musiibye bulamu obuntu butono. Gavumenti weenaabiyingiriramu kiba kizibu. Gavumenti erwawo okusituka. Omwana oyo muyimbi mulungi ekitone tetwagala kukifiirwa. Bibaamu beera ya nsi eno ate n'ebigambo bitambula. Kati buli lwe balaba abawala abalungi nga mmwe tola kati mwe abawala abalungi ba Queen Masolo kati Queen Masolo omwana mutayina n'ensonyi n'abantu babeera mu kubalowooleza ebyo. Abakazi balina empala n'eyo buli mukazi kamulaba nga amusinga nti oyo malaya. Kati gwe bwogende South Africa oba ogenze kwetunda nze kimanyi oba ogenze ku boat cruise nakola shopping nagula perfume za bbeeyi mu Africa Mall n'abantu buli lwe bakulaba mbu olinnye ennyonyi bwagenze. Kale eyo fitina ekole ki ekome tusobole okutambulira mu Uganda eyawamu bwe tuli awo. So omwaka bwetyo bwe tugutandise namukasa abaana lwaki basamba emipiira egyo. Nalabye n'omuyimbi Anita the Diva yagudde ku Munigeria ng'amugamba ayagala wali kirala. Basajja be batakuumye byama neffe tulina ebyama by'abaana abawala bingi. Basajja bewa ate abasajja bayigiridde nnyo omuze gw'okula nnyo. Wali ondabyeko nga ndaalasa byova okuŋŋamba wano kunze mu ddakiika 2 bwezi zimaze byolaba njogera ku kamera manya si kyama. Nze nkuuma nnyo ebyama kiba kya lukale kitegeeza buli kyongambye kyonna buli kiri mu lukale. So nze kyenjagala okugamba kiri kimu nze nsinga okukuuma ebyama. Nze nterezeza obufumbo bw'abayimbi bangi ba serebo nze kojja mu buli maka g'omuyimbi nze abuulirira tegeera abo ba TikTok be mulaba bonna baali bakyala baffe ku myaka emito ffe twabakuza abamu n'engatto zaffe zikyali ewaka n'engoye zaabwe ne boxer 216 naye waliwo tulabyeko nga tusse ebyama ffe tukuuma ebyama era nze omukazi bonjagala oba omaze soogera kyama. Tulidde bakabakulu wa bakabakulu baffe mu kisaawe eky'okuyimba bati bonna akafeki kazi n'agamba mbutuufu ota oma lunabe nenge ebyama tubikuma abakazi waliwo omukazi gye yandeetedde enkoko mukomuyimbi muyimbi wa bbandi nagamba bannaye webale kuwooma musajja buli gyanzitira mu bbandi mu kadongo kamu naye onolaga gw'osumuludde ng'amutira mu jazz wa missionary nnyo basiima batuleetera kokoteiro n'emmere eya buli lunaku. Abasajja baagala missionary abasajja abakuliridde lwaki baagala nnyo ebirabo zino zonna engoye z'olaba z'abakazi perfume mwebale bawunya missionary twebale bawunya missionary bonna mukwakkula style bonna esegeera bonna batusiima bukando naiti tomanyi style waliwo gye bayita gambalagala ngeriwa ogimanyi eyekanula maaso nkusiba essuuka ebisuuka byonna nebiyuzaayuza gambalagala abakazi bakowa missionary buli weetulako n'abakazi nga banyumyeza emboozi abasinga tebannakyuka bali ku kikwate anti abasajja abakuliridde naye kati abavubuka eyo baavaayo ekyabajjajjaffe naye kati nze lunnaba enkwataako nkulambuze mawokota kyaggwe buweekula kabimbirinde sekayunga bugerere nateta emboozi tebankadde namukasa tetutandika okunyumya tusulawo tusulawo katonda wange nkugabye
abasajja nkugambye naye webale kunyirira oli lubuto bannange buli muntu asibako kya lubuto omuntu ofuna kaweiti luliwa kiraba bulijjo simanyi nti olina obusambi ngomanyi obusambi bwange butini nnyo obusambi obuseerera tusambi tulungi nnyo tulinga kovu obusambi bunyumidde kuba mwakafaananyi ngamanyi nafunayo ennyumba yange nakoze big blaza mubeera omugenda leeta abakazi muzanye muvi ne bulunuke omwenge gyeguli enkoko gyeri bulunuke yaddawo mwali bulunuke abakazi bakuba ate gitinga abakazi bakuba bulunuke wanobuzali chestirandi road ni mukono ayina ennyumba z'abapangisa y'omu ku bayimbi abafunye ennyo ebintu mu ndongo aliwa singa kolera ku intaneti bwe tobimanyi y'omu ku balandi road abasinga okuba abamanyi emukono ayina ennyumba z'abapangisa bakwabudde bulunuke kubanga mulungi ayina 6 pack ate abasibira omubiri gyobala naffe tuli ku kizibu basirimu sirenda abakazi batutawaanya yo baagala abasajja bati era guno omwaka neeraliikiridde mukazi gye yabadde ankutte ng'akula epinze ekunomadi naye kuva enduulu babawusabe bamuntaasizaako naate nekyejjusa nenga akalisi singa mulese nankwata kuba mba njagala ndabe bwolwana nange gwe nkwetasaako bakuwulikika kutya kunyuma nnyo tebakwatanga I've never experienced anything in life tebakwatangako bankubako bukubi tebakwatanga bankubanga bukubi byenkufunire yakwata kanyama waawuba sijja musobola abanamanyi sinafunayo bankubanga bukubi nyina yakwata mufunira kwata oyagala okukwata gwali mukunyumiza waliwo omuntu ayagala omukwata teri kinyumanga kukwata naawe vaawo lwaki abantu baloopanga okukwata ku nyuma onyiiga okyali wano ng'akyakwata naye emikolo kegitandika ate ng'odda kwesisa obulamu obuli awo obumanyi wulira obulumi n'okunyumirwa obulumi n'okunyumirwa eno okubeera wali obusuwa obulumi ate bwonyumirwa omaliza omugamba kati lwaki ate kati obadde okozesa empaka obadde tosobola kunsabisa mirembe olwo nno ng'otandise okwambuka mbozi tebakadde kitegeeza okukwata kunyuma nnyo bangi babakutte ate okwembuzi waliwo yangamba nti babakabiriza yaggwako embuzi ekyaliyo embuzi yaggwako ogijjawo ogijjawo kyeri iwa nze yange nga nalwa n'embuzi yange katonda yazijjawo dda embuzi gyezi okyagirabawo wali owulidde yavaayo ajogerako nti bweri wali owulidde kagambo yavuddeko gye bali abaana ne babajjako embuzi zaabwe kyekintu katonda kye yatonda n'atuuka n'akijjawo naye guno omulembe tegukyasoboka buli muntu ajja ayingire buyingizi ayingire abaana Adamu beeyagalire mu matwale ekanda embuzi yavaawo tekyaliyo n'abaana b'ennaku zino baseegu nze embuzi yange yanvirako ku kampasi tobulaba obwana obuvaayo obulabisa buto buti simatekanaweza na myaka bubasinga n'okunyoola ekiwatu kati gwe namukasa obeera mu interview obeera mu mmotoka ekiwatu tekikyakyuka kiringa kya mukyala kandida naye kali katuula ne kaweekalinga ategeera obwana bunyoola westi nga kalinganga ensuwa gye bali mu kuwumba mwagala nnyo ekiwato nga kinyi kiwatu kyatuliiridde ssente wano nga kikyuka ate buno obutiiti bwe bambala nabo bubanyumira akatiiti nako kaalaze wala ako kalina emitendera gyako gyegiriwa anti kabeera wano kati bw'otakakuba katako yaŋŋamba akakuba n'okusaasaana ne kasaasaana dumu nayoolayo kayoole ne kayiika katako yaŋŋamba buli dumu nalwakambala nkakuba ne nkayuzaayuza ne mugawo oli musajja mmekeeta ow'entolo omwe kitegeeza omusajja bw'atakutula butiiti aba talina kyakoze era kino kibeera ety abasajja okuyiga omukazi ekimwambaza akatiiti kakube empaka lwe kakutuka kayiike kagende nga tekaliimu addayo akulojje
n'ebyo byokakuba ne kakoma wano oba tolina kyokoze wano kapima gegi ya mukwano wano oba wakatandika be katuuke wano be kayite mukasammukeeri kagweri mbusondasonda toyoba kutenda nti oyo kati bakongerako ki kakongeza nnyo mbukatiitibya naye obusiru bw'abasajja kati gwe nawe bwekubuuza mugaso ki nange simanyi twambala bwambazi fashion malyansi era malyansi oba abasajja basiru sajja singa zaali mmese singa bazikwatira ku bumasu singa kyekisolo ekikyasinza okufa kubanga weebuza omugaso gwakyo kaki akatiiti nange nanoonya n'abakazi mmwe kennyini abakambala temumanyi naffe tetumanyi mbukashepinga kiwato tekalina kyekashepinga era waliwo abeetaago kajjamu n'omubuuza naye nga munene nnyo tewayawula akatiiti naye omukazi omunene kyekimwambaza obuti abo balina abakazi abanene balina kwambala nsiriba oba obuso akatiiti kabawala abalina ekiwatu ekyayawula no naye osanga omukazi omunene ayambadde obutiiti ajja kuyimirira bubudde bambalire eddala irizi ona agobe eyaabwe omwana obutakubwa yaabwe kisibeemu osibeko n'ekide kyembwa va katiiti nange ndaba bajajamye osanga omukazi omunene ayambadde akatiiti munene olubuto lugenda kabuzi naye nabo kabatambulira togakyezinze waliwo omukazi omunene ng'asinga omuwala omutono okutambuza ekiwatu kizibu namulina mu covid katanzite owamabina ng'era ebitanda bwe ngenda ku loogi basooka bikwatako naa kino kireke tugenda ku kiri era nga bwe tunaba tugenda mu loogi basooka kyongera mu kinyweza natti ze ndi muzibu nnyo ate ojaga neemaketinga neekubira bulango naye nga ndi muzibu kusumulula yingini abakazi basiima bonna bantemba basiima otwala luutu 3 tambula mwenda iye maama oba osima ki kyewataddewo kumalayo sente zange mwenda kuba ate nammwe oluusi mugaana okwogera nti nkooye omugawo yagala onkutule nga lwaki toyogera nti okooye abakazi bazibu ennaku zino stress nosigalawo ng'okooye nosigala ng'okyagenda maaso ate bambi abakazi kati nabo babeeramu nga banoonya lwakuba teboogera naye lwakukutteko agamba kanneenaazeeko ennaku naye nze bwe mba nkooye era nkugamba nkooye tolina koowa nkooye tolina kupowa mba nkooye tolina kupowa mba nkooye paka Yesu lwali era abaana abawala mbawa amagezi bagezeeko abasajja b'emyaka 6 ddakiika 5 amiina bajja kugezaako naamutwogedde tunyumizaako azokutadde neyazanya okunkyazaako naye pazi otubulako nnyo nja kulabika mirimu otubulako nnyo mbadde nkyagala abayimbi basooke bateete ku nnyimba era n'abantu babadde bamminsinga lunabe waffe walagawa osirika nnyo osooka n'oleka kubanga ate ffe bwe tuba tutadde kati tujja kunyiiza abantu sooka n'obawa kuba bwe tutandika okusumulula internet down music industry down kati tujja video girabye njagala kusigamu nga tugenda kusigamu ono jangu omukazi wa fango jangu naye pazi onkwagaliza laba omwana oyanyirira ever challenged but never equaled. Yes, queen. Laba ettala lya pazo nze mukuwadde kulila ojja kunkubya olaba ka black ne one of the beautiful girls around town, queen Masolo, queen of Jango, queen of area, very beautiful. Nze nkuwadde very beautiful. onato mabutomi bwinawera bekisambi mission kawumbi nkuwadde galiza si yempewo obubonero obulaga nti ansiini si yempewo ffe katudde tunywe kyayi kubanga abasajja tebaliiwo tudde ku zi video call nze nkweweredde neyaza bakumpadde kazo twala kintu mpaka muloogi toyogera toteesa teri nakujjemu ate bwe tumala okwerya totunula mabega olwaji ati bamumpadde teri kwogera kigambo tekuli bukwakulizo ng'omuwaza boda
kyetaaga mu ssente kinyi okiweyeyo no naawe kwini oyinza okubaka naye n'otamwokyayo okyokyayo nga $5 kabiri ekiwayo abiri si kyekyo abiri matono madda nti saagala nga bw'oli mukasa ate nze na mukasa saagala kukalu tumuwe $2 ekazi ogenda kulya bulungi ate mukama byagasse ewamu teri abyawo naye badde saakaladde mbaamayirungi agenda togendayo leka nkwate ekintu kyange kyenkutte muwadde ggwe neyaze nyo neyaze naye mukazi omwana asiimye kazi omuwala takulekola asiimye kale maama ebyoyagala so kale nam naye mwantulako ne mungeya ne Doni Kulisi era ngenda mukubira bakuwulira mukazida mbadde ngenda kwekolako olugambo olwali sijjako kamera jako kamera ayaye